Kaakati akatambiko olabaako abaana abo bali wa maama waabwe muto oba omuyite mujja wa maama waabwe. Ekisinga okwewuunyisa nti ewaka be bakola emirimu. Abaana b'ewaka abaana abazaalibwa maama waabwe omuto ono bo tebakola mirimu. Bambi kano kakazi kattu ne kasajja kattu bwe buwaata emmere era woobulabira obuli mu kuwaata bummonde. Kyokka abaana b'ewaka abazaalibwa maama ono bo bali eri bali mu kwepena. Ssebo ne Nakyala agamba nti bannange kiba kirungi nnyo n'ofuna ebyana bya mujjawe ewaka anti be baba bagenda kukolera emirimu. Mbwe abaana abange bali eri bali mu kwepena kirindi aggwa yatuula. Abaana ba mujja wange bali waneeno bali mu kuwaata bummonde. Ate emirimu gyonna balina okugikola. Agaana okukola emirimu bagenda mukuba emiggo, tagenda kulya kya misana, tagenda kulya kya ggulu, amale yeebake mpaka nkeera. Ozannya n'abakazi ggwe. Muganda wange mulimu ba step mother nga bazibu nnyo. Ekikwewuunyisa omukazi yennyini step mother w'abano abaana yabakutte akatambi kano ng'ayogera ebigambo ebyo nga bwe kibeera ekirungi okubeera n'abaana ba mujjawe waka. Mbw ali mu kumumalamu kajjanja yonna maama w'abaana bano gy'oli. Mbw mujjawe ali mu kumalamu kajjanja. Kiki ekyakuzaaza mu bbaawe? Lwaki wazaala mu bbaawe? Kati abaana bo kababeere abaddu, kababeere abakozi ewaka, baana bato. Era bw'olengera mu katambi abaana b'omukyalo ono ow'ewaka bo babali eri bali mu kuzannya, tebalina ttabbu, tebalina agamba. Ne bannange abakazi muli bazibu. Ne omuzadde tekikuggyako kuzaala abaana b'otaasindika. Omwana yenayina kasita abanga akuyita maama muzaale. Ate nno bintu bino oyinza okukikola nga ggwe olaba nga ggwe abatulugunya, naye oli mu kubateeka mu layini butya bwe balina okubeera mu nsi muno nga tebadipendingira ku muntu yenna. Ekyo ky'olaba nga abatulugunya gw'olaga obatulugunya, naye mukwano tobatulugunya. Bajja kuvaamu abakazi n'abasajja ab'amaanyi. Ate bali bangala obunani bwe wali okiina, be wali oginya, ate nga be basaba bano be wali otulugunya obuyambi. Anti ng'ensi bano baagitandika yatandika okubagoya nga baana bato, buli kimu nga bakigumidde. Kati ate bali bangala obunani b'abeewaka abaana bo, ate ensi beebagoye nga ye basanga mu maaso biringa ng'ebipya gye bali. N'olwekyo omuntu osobola omukola ekintu ng'olowooza omulumya, kumba ate omutereeza mu kkubo ttuufu omuyamba. Kankutuse kakatambi k'omukyalo ono omwewulireko byayogerera abaana ba munne. Vidiyo yiyo gimpereka like. Ndowooza mulaba okubeera n'abaana ba mujjawe ewaka nti luusi kikuyambako. Babo bali mu kuwaata mmere. Olina okubakozesa emirimu n'omumalamu ako akajanja kakuzaaza mu bbaawo. Tobagoba. Abange babo bali mu kwepena. Bali mu kirindi aggwa yatuula. Abono omujjange tewali kuva waka ng'emmere tewedde. Era teri kwepena. Gwendaba mu kwepena, teri kulya kyaggulo ezo mbooko. Kuba embooko ate ne kugaalinya obuliri weebake. Nate nsinzidde wano mu kibuga Hoima ekikulu era nga ndi mu katundu bakayita Buhimba. Buhimba. Yaman. Awo ye hotel we nasuze oba wensula. Wenjogera kati mazeemu ennaku ziri mmeka. Ngenda mu wiiki n'amanga ndi eno Hoima. Ndi mu Sapina. Abantu be Hoima banange tewali muntu eno wa Hoima gwe. Tewali mulabi wange we Hoima eno. Mpitirewo ko mubuuzeeko. Kale kakati teweelabira okukozesa CO Michael Airport Pickup okuba ntukutambuza bwe bunayagala okutamba. Nawe ayagala private transport tukikolera ddala era nakati kyendiko essaawa eno. Ndi ku private transport nina omugagga wange my client gwendi naye gwendi mu kutambuza Hoima eno yonna tuli mu kugirambula. Okitegeera nze naye. Kakati nga neeyongeddeyo kyemmanyi abantu abasinga obungi tebakuze na bazadde baabwe babazaala. Abaana abasinga obungi tebakuze na bazadde baabwe babazaalira ddala. Abamu bazadde baabwe bayawukana ne weesanga ng'omwana omu ali ku ludda lwa taata omulala ali ku ludda lwa maama. Abalala bazadde baabwe baafa ne mukulira mu bajjajja ne mukulira mu bassenga ba anti
bwe mutyo kugamba buli muntu ensi erina gyemukoonamu, buli muntu ensi emukola ki, emukasuka bubwe. Naye yonna yonna eyo gye batutwala ne gye batuteeka n'ensi gyetukasuka, tusangayo abantu abalina okutuyisa mu ngeri muzaddewo gy'atajja kuyisaamu. Step mother wo ne wabanga mulungi nnyo tasobola kukuyisa nga mama wo bwe yandikuyisizza. Ate n'ekirala osobola okusanga muzadde wa kuzaala ate naye n'akuyisa bubi, n'otuuka n'okwejjusa n'ogamba naye bannange ono omukazi yanzaala oba nedda. Ebyo bituukawo nabo abantu gye bali. Kati ggwe step mother aginye abaana bo baleme kukola mirimu, nze nkusaasira. Ate abaana bano ky'oli mu kubakola nze nkyagala. Nze nga nze CEO nze ŋŋamba yongera okubatulugunya mu ngeri bw'etyo, bakozesenga emirimu kubanga kyabuwaze balina ogikola. Naye nkimanyi bulungi nnyo gw'olaganga abatulugunya naye oli mu kubatereeza, obalaga nsi bw'etambula. Kwabo kuliko omwana ow'obuwala. Kyemmanyi naawe emirimu gy'okola watandika okugikola n'okugipracticinga ng'okyali mwana muto. Omukazi yena yena bw'afumbirwa emirimu atandika okugikola nga muto, nga takuze nnyo. Okitegeera nti bw'aba azze mu maka ga bbaawe kimukakatako okubanga mukyala mu maka, n'ataleeta mukozi, n'ataleeta kikumenya musajja. Kati gw'ojja kukola ebintu bino bano abaana nga abatulugunya, naye muganda wange ng'ate oli mu kuyamba bayambe butabe balina kubeeramu mu nsi muno. Omukyala agambye nti bannange kiba kiru nnyo n'oba n'ebyana bya mujjawo. Kambikozesa emirimu, anti bibyo bye biri mu kuwaata, kambikozesa emirimu mujja wange mumalemu akajanja ak'okuba nti yazaala mu bba wange. Era mbu abaana be bali eri bo bali mu kuzannya kirindi aggwa yatuula, abaana ba mujja we bo bali eno bali mu kuwaata bummonde. Kaakati mukwano oyinza okulowooza otulugunya baana bano, naye abaana bano oli mu kubayamba. Abaana bano oli mu kubayamba, tomanyi ky'oli mu kubakolera. Kituufu nabo balumwa. Teri mwana ayagala kukola mirimu ate kulaba nga muganda we ye ali eri ali mu kuzannya, ng'omwana kimuluma era kimutomentinga. Naye kino ekintu alikiyitamu era ensi aligiraba bulala. Gwerinda abo abaana bootiitiibya be balifuukira bano obuzibu, anti nga bano ensi bo bagigenzeemu bulungi, bakola, omusajja bamuwa ekitiibwa, akola bwati ne bwati, ate bali nga be balina okufuna ku bano gwe bolaba bootulugunya obuki, obuyambi n'amagezi. Kati tokolanga kintu nolowooza nti omuntu mulimu ekintu ky'okola gwe nolowooza nti omuntu oli mu kumulumya, kumba ate oli mu kuyamba muyambi, oli mu kumugolola na kumutereeza. Kitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo, mpe endowoozayo ku nsonga eno, kubanga muli bazadde. Abamu muli bazadde bala abaana mwabalekera bataata baabwe bali ku bajja baabwe, mpe endowoozayo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumina ku mukutu, mwebale kusubscribinga nako n'okuba nti ate mu following. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika, mubere bulungi, mweraba.